olabana bana abagenda ku kyeyo babeera wano bandi olusinga the nobodies tebana kye bali olufuluma Uganda bwati n'agenda Saudi Arabia n'agenda Jordan n'agenda Qatar tebasobola kuddamu kuvuma muntu kugamba obusirusiru n'obugwagwa buli wano mu nsi yaffe Uganda buli within the borders nti boy nina omukyalo omu yaweereza mesinaga nti president nzize nkugoberera naye leero sikirizaganyiza naawe ensonga ze nange ne muddamu wano lyagamba bugambi ogira ebinnyo laba ebiso bikulinga ebyezike tebasobola kuteesa tebasobola kunnyonnyola bavuma buvumi bannayuganda bonna abali ebweru mbeebaza obugunjufu oba buli bweru wa booda olusala ensalo abantu ne bagunjuka si bwekiri waliwo ensi gye nalimu n'omukulu omu naŋŋamba nti omanyi lwaki ffe abali ebweru eno tuvumira nnyo gavumenti eri mu buyinza nti yembeera gye tusanga eno njenga nti ffeno mu nsi eno oba oli mugwira oba oli munansi oli munansi bw'olwala ku basimu ambulance kuno ne waka neffe mu nsi eyaffe omuntu amala kuba nga agenda kufa naga tigula amafuta omutwale emulago n'otuuka emulago ate abasawo tewali ne lwaki teboogera bya kisiru nze that's my argument this morning bannayuganda abali ebweru teboogera bya busiru teboogera bya bugwagwa tebavuma bantu otegera wano nina abantu abakanvuma ebitundu bya maama wange gwe batalabanga nako ku social media nze nawadde endowooza yange nti bwenti bwe ndowooza leeta endowoozayo oli nanvuma ebitundu bya maama wange otegera kakati teri bannayuganda abangoberera abayitirivu njagala kukubulira mu bantu abalina following ebweru basajja mivule mwendi abagoberezi bayitirivu naye teri n'omu akuvuma bagamba nti naye president gwe mukulabako olowooza kino si kyekisingako kubanga kyandibadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti mukubaganya birowoozo ne bannayuganda abali ebweru wano takubaganya birowoozo okitegeera ebiso bikulinga ebyendegeya okisigira kale toyazeege ye president w'abantu basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe oli ku Baba TV ey'obwakyabazinga program basajja mivule live kutuukako buli lwakusatu kuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya tuli ku Star Times channel 235 Go TV kwe tuli ne ku free to air otufuna bulungi nnyo bannaffe bali emutala amayanja mutugobera bulungi ku Facebook tusitreaminga live ku Facebook Baba TV Uganda nogera maaso n'okubeera gate otambula naffe mu program no era tugamba nti sharing a video teka comment yo because wano program ey'olwokusatu tubaako nengi gye tuinteractinga munammwe nga tusoma messages zammwe ne comments zammwe ku Facebook abali ku Facebook live now president w'abantu wiki eno ebaddemu ebintu bingi wadde twakagituuka wakati nti leero lwakusatu n'ebintu ebibaddewo both international ne locally bingi twakusasira abanafu ba Ethiopia n'amawanga amalala agafiddwa abantu babwe mu kabenje ak'ennyonyi aka Boeing 737 ne Uganda yafiiriddwa ne Uganda twafiddayo omusirikale waffe yabaddeko mu mission ya AMISOM ennyonyi amawanga za Boeing gagenze gazijjako bungereza naye yamaze nerangira nti tukyazagala mu airspace n'ebirala bingi nnyo abantu basaasira ebuli w'eggwanga still wenjagala comment yo ensonga eya president wa Algeria omukulu Abdelaziz Bouteflika owa myaka 82 kyaddaki yamaze nabowinga to pressure naga nti abantu bange banemeseza okuddamu okwesimba ekisanja ekyokutaano mbeesonyiye ono yakabafuga emyaka 2 gyokka nina ensonga zabatega nti 2 gyokka yakabafuga emyaka 2 gyokka naye omulimu gujja kufa bwe yabadde ajja mu kalulu kano abantu beyye ku ngudo ne beekalakaasa ne baga nti sebo okulonda tukwagala ne tetukwagala ku ballot paper tetugenda kukukkiriza eventually namanakiza nti okay akalulu nkongezaayo nenange sijja kabeeramu ngenda kabalekera abantu bajje besimbewo abagala wa president okunzina mbigere Uganda tufuna kyakuyiga ki okuva mu ggwanga erya Algeria ekisookera ddala ddoboozi eryo kondeere oba bakita batya wake up call wake up call eri amawanga aga Africa amalala nti yagala oba gaana ekiseera bwe kiba kituuse tuyige okutunuulira obubonero
fe Yesu yatugamba nti naye mmwe empewo bw'eva eno ng'edda eno mugamba nti enkuba ejja kutonya. Otegera ebiro mubimanyi naye ebiro eby'obwakabaka bwa Katonda byo balima bitya okutegeera. Empewo bw'eva eno ng'edda eno nga mugamba nti ogwo gujja kuba musana nti enjuba bwe beetuusa olusaze kaziweze bwezi. So kati bannabyabufuzi bayige okusoma obubonero nti kano akabonero kategeeza kino era senga bayiga okusoma obubonero bajja kuvunuka ebintu ebizibu bingi. Waliwo omuggundu ogw'abavubuka gugenda gulya mpola gugezaako occupyinga its space on the political platform all over Africa. Kakati oba oyagala oba toyagala omukulembeze yenna atuse emyaka gy'ababutefirika oteeka okudduka ekibabu. Abavubuka bajja oba mwagala oba temwagala kuba bwe basinga obungi. Oba nkinyonnyole ntya abavubuka banoonya omwaganya gwabwe oba naayita okutuuka ku ntebe ku mmeeza ey'ebyobufuzi. Era tekigenda kukwewuunyisa South Africa kijja, Kenya kijja, Uganda kyatandise dda. Ne bwe munaakola mutya omuggundu gw'abavubuka otegera nga bwe twalina Arab Spring wali mu 2011 katulina Youth Revolution ku African continent. Era Algeria nabadde ndaba radio gundi TV ya Bufalansa nga bagamba nti ab'emyaka gye tebakibaddemu. Myaka nkaaga nsanvu tebakibaddemu. Abavubuka bagamba nti obudde obwaffe buli luddawa. Kubanga ekisooka bwenzire wali katono kumanya okulaba ebiro obubonero omusajja abali tava mu malwaliro stroke zamukuba aliawo pressure 2013 stroke lyamukuba eyo gyeyogerako ne bamutwala mu rehabilitation center e France ne bamujjanjaba nerves ziddemu zipikinge asobola okuddamu okutambula n'ekya tekyakola nnyo bulungi wabula senses zakomawo naye omubiri gwagala n'agenda mu kagaali okutegera kakati 2015 alusaazi ne zaabika munda mu ye era bamutwala mu ddwaliro ly'amagye Val de Grace Military Hospital e France Paris ne bamulongoosa senga teyalina ssente yali awedde enyonyi yamuddusa ku speed nga alusaazi zibleedinga within munda mu byeno okutegeera kakati 2016 ne bamuzaayo okutegeera ne bamulongoosa okukola follow up oba ateredde bulungi 2017 olumbe ne lumukuba wansi Merkel vice chancellor chancellor wa Germany Angela Merkel yalina ogenda okumulaba. Merkel aba agenda ku kisaawe ky'ennyonyi alinye agenda Algeria okulaba president munne ne bamugamba nti ali ku ndiri afe essaawa yonna tojja. 2017 2018 guno guwedde akalulu kabinda Crown Prince owasa alindiridde okulya Bwakabaka engoma ya Saudi Arabia otegera ekiro Bin Salman aba yeteekateeka okugenda okumukyalira ne bamugamba nti togenda ku airport ono alina kisenyiga naye bwe kitamutwala musabe nnyo Allah ajja kuba asaasidde oyo naye olugendo n'alimiriza kakati okugenda okwewandiisa ono 2019 okugenda okwewandiisa yagendedde mu kagaali naye ate temwerabira muleme okwerabira 2012 yawangula akalulu naye akalulu yakanoonyeza mu wheelchair ne 2012 kubanga nkugambye nti stroke yali yamukola ki yali yamukuba kakati ne 2012 naye ne bamukkiriza
nga basubira nti kati tumusiibule tumweyo kino tumusiibule agende bagenze okulaba era akomezaawo wiru cheya addemu ekisanja ekyokutaano abavubuka be basoose okulya empanga ne bagamba nti osaaga busaagi akati gwagende okufa ffe tetuliiwo. So abakulembeze bayige okubala ebiro otegera ebiro bya Mobutu byali biweddeko otegera omusajja ng'akuze akaddiye era olwava ku bukulembeze ne bamuziika e Morocco otegera bayiga okumanya nti ebiro bigenze ne bwona oguguba otya eziulukacyapuzi emyaka gijja kukwata otegera naye abantu baffe Africa oba musaayi guno ogw'abaddugavu oba abazungu batulaba batya. Kamuzu Banda owa Malawi yali bakita mounting alambula enyiriri z'abasirikale inspecting the guard of honor n'akolola n'agwa omusirikale n'amubaka n'amusitula. Kamuzu Banda Africa tulina ekintu ekikyamu bw'avaako kamubulire kano kakulu nnyo nkabamulire bannayuganda. Kamuzu Banda bw'avaako abaddako bamukwata bamuvunaana emisango gye yakola. Looya waagamba nti bannange omusajja akaddiye ennyo takyasobola kutegera bimugamba ebyo ne bagaana ne bamusindika e South Africa ne bakebera omutwe gwe. Lipoota abasawo gye baawanga egamba ono akaddiye nnyo takyamanyira kumanya nti ye Kamuzu Banda naye nga yabadde afuga kakati bwebagizayo lipoota eyo ne bagaana ne bagamba nti bali baddugavu bannaffe bayinza okuba nga baagala kumutaasa kubanga badde pulezidenti wa Africa w'eggwanga eri mu Africa kamutwale mu bazungu namutwale mu Bungereza. Abangereza ne bakola lipooti ne bagamba nga bamaze omukebera ono omusajja gwe muvunaana takimanyi nako nti yali abaddeko pulezidenti naye nga yabadde afuga Malawi. Africa tuyinga okubala ebiro bwe mugana okubala ebiro we will catch up with you. Kale tuenze pulezidenti w'abantu basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe program basajja mivule live every Wednesday okutandika essaawa 3 paka essaawa 3 n'eddakiika paka essaawa 4 n'eddakiika 30. Pulezidenti w'abantu awutuvuddewo katwesogge eggwanga Uganda. Tutandike ne parliament olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'okubanga eyisa ekintu kye twayogerako wano wakikonako wano mu program I think yayidde light nogaa nti bainvesita baffe batusobedde kati batandise okujja gavumenti yewole ssente ebawe bainvestinge ate bakole bajjemu essente baleke batuddize ekintu kyaffe. Eddwaliro specialized hospital gavumenti gyeteekateeka investor gyateekateeka okuzimba Erubowa. President Museveni omwezi ogwedde yakwata ebbaluwa n'agiwandikira parliament through the speaker nga asaba tugende mu maaso n'okubanga tuyisa essente ezo zetugenda okwewola tukwase investor azimbe eddwaliro. Era olunaku olw'eggulo abaka parliament bayisizza ekiteeso ekyokubanga Uganda ejja kuwola essente obukadde bwa $779 tubuweeyo eri kampuni evudde mu Italy emanyiddwa nga Rocco Consortium SPV Limited bagende maaso n'okubeera nga ate batuzimbira eddwaliro. Kino tekyabadde kyangu kyakuyisaamu nti abaka ba parliament especially abali ku dovuganya government bagezezako nnyo kirwanyisa but eventually NRM olwokuba nti yesinga abaka abangi kyagenze maaso n'okuba nga kiyita mpa komenti yo ku mbeera eno. Ekisooka nti ababaka ab'oludda oluvuganya kwe mba ntandikira bagezeeko nnyo okulaba nti bakola kakuyege ajjawo gavumenti ya NRM naye okugiwakanyiza munda lugenda kufuuka luyimba oluyimba kati abantu bagenda kubeetamwa babajjemu n'obwesige tosobola kuvuganya ebibakola biyamba rekodi zaabwe
nti bawakanya Bobo ne bigenda ku Hansard nti olunaku lumu omubaka gundi yawakanya kyekyoka ye yekka CV ye weefuniramu Uganda tena kyebafunamu abo ababaka naye nti batono ate kyekugamba tebalina kyebasobola kukyusa NRM kyebyesazeewo kyanaku nti tewali kyebakoze kwongera ku numbers ku bungi obw'abantu abanajjawo gavumenti ya NRM kyanaku bali mu parliament bawakanya bali 400 muli 50 mukola gwa kuwakanya buwakanya eno ku ground bakozeeyo ki okulaba nti counteractinga the numbers NRM zeyina mu parliament kyebayita strategies eyo strategy number 1 kubanga mwakizuula dda nti mulemeddwa kubibiri balina kukolako kimu either to join them or to strategize. That's what I teach in Basajja Mivule University. Okay. The numbers balize balina, you can only join them or you strategize to reduce on their numbers. Bali mukuwakanya buwakanya owakanya otyabo kibali kina kuyitawo kakati tugende ku ekyo kyennyini NRM yaffe oba mwami Museveni kyayagala dino eggwanga aliddukanyanga makage ekintu kyonna kyayagala kiteekwa buteekwa kuyitawo era eno eŋŋombo mbw'obuyinza buli mu bantu naye abantu balyogera ddi gavumenti eno neewulira